ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يقول تباركه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله tumwebaza owekitiibwa, tumusabe Allah asebengera okusaasana emirembe ku mbaka ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Oli wa mukisa gwe Allah gwakyakumidde mu ddiini eno ey'Obusiraamu. Oli wa mukisa gwe Allah gwakyawadde obulamu. Okyalinayo omukisa ogusobola okwongera ku birungi byo. Okyalinayo omukisa ogusobola okusaala esswala ezibadde nga zikuyitako. Wenayo omukisa ogusobola okusaddaakira abatalina. Wenayo omukisa oguyimirirako ekiro mu tahajjud n'osaala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayinayo omukisa gonna Allah gwe yajjulira ng'ali tasaala. Fayiro ze zaggalwawo, bitabo bye byaggalwawo. Takyasobola kuddamu kwogera kigambo nti subhanallah. Takyasobola kuddamu kulinda kiro kya Laylatul Qadr mwezi gwa Ramadan. Takyasobola kuddamu kuyamba ku bakadde be. Takyasobola kusaddaakira muntu yenna. Oli wa mukisa gwe Allah gwakyawaddeyo omukisa. Sizoni nga zino ne zikusangayo. Baganda bange b'ekitiibwa, faddala Allah. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasukkulumya emyezi ku myezi emirala, n'asukkulumya ebiseera ku biseera ebirala, n'asukkulumya ebiro ku biro ebirala. Nabweso Allah subhanahu wa ta'ala nga yasukkulumya omwezi gwa Ramadan ku myezi emirala, n'asukkulumya ebiro ebisembayo mu mwezi gwa Ramadan ku biro ebirala, nga bwe yasukkulumya emisana ku misana agasembayo agasooka mu mwezi gwa Dhul Hajji ku misana amalala, n'asukkulumya ekiro kya Laylatul Qadr ku biro byonna nga bwe yasukkulumya emisana ga Arafa mu misana emirala gyonna. Nabweso baganda bange ntwala omukisa guno bategeeza abawuliriza baffe aba rediyo yaffe PAL mu Uganda. Olwaleero program tugikoze nga tusinzira mu kibuga ky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ekibuga al-Madinatul Munawwara, ekibuga Madina, ekibuga ekyebbeeyi. Kyensaba Allah owekitiibwa Allah baganda bange abaleeteko mu kibuga kino ekyekitiibwa. Nabadde njogerako n'abalamazi ne mbagamba nti mwe muli ba mukisa okubanga abantu bwe baba bagamba nti Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ferisobola obbasongera ntubagamba nti ali awo mbaka wa Allah. Sobola obbategeeza nti mbaka wa Allah ali awo nga naawe kennyini osobola okubeera nga olabawo. Baganda bange ab'ebitiibwa abandaba era baganda bange ab'ebitiibwa abampuliriza, nsaba Allah ow'ekitiibwa mu nteekateeka ze Allah subhanahu wa ta'ala abateeke mu baddu abasobola okubeera nga mujjako mu kibuga kino ekyomuwendo, ekibuga ky'omubaka Muhammad sallam. Kibuga kino bakiyitanga Yathrib. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe bamugoba okuva e Makka nga bamugoba okujja e Madina, nga bamugobaganya baagala okumutta. Bano era eddiini eno evudde wala. Baganda bange njagala bategeeza eddiini eno evudde wala. Eddiini eno Nabbi sallallahu alaihi wasallam eddiini eno Allah amusobozesezza n'agijja wala nnyo sallallahu alayhi wasallam. Byalimu okuyiwa omusaayi, byalimu okuvumwa, byalimu okufiirwa emaali, byalimu okufiirwa obulamu, byalimu abaana okubaleka, byalimu famire, byalimu obwobugagga byonna obbireka, naye nga bataasa ddiini eno ya Busiraamu. Laba Nabbi sallallahu alayhi wasallam bamugoba e Makka gy'azaalibwa. Abamugoba baana baamu, abamugoba abamu bayaaye baamu, naye nga bamugobera ki? Bamugoba olw'ekigambo kya la ilaha illallah Muhammadu rasulullah. Olwaleero abantu kye bazannyisa, olwaleero abantu kye balabanga kyakusaaga, olwaleero abantu kye banyooma, olwaleero omuntu abeerawo ng'akirina la ilaha illallah shahada agirina naye ng'alaba agijajaamya gambanga obulamu bwalimu ne shahada n'ogayiira bwono amanye eddiini eno gyevudde. Ne bamugoba sallallahu alaihi wasallam n'abeerako ne mu mpuku sallallahu alaihi wasallam ghari thawd, ne bamugobaganya sallallahu alaihi wasallam. Eddiini eno okugimusomesa byalimu okumunyiga, osegedde byalimu okumunyiga. Mujjukire mu Jabalu Nur sallallahu alaihi wasallam bamugobaganya najja yatuukira Quba twabadde olunaku olw'eggulo. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam omuntu afuna uzu n'ajja e Quba, omuntu afuna uzu n'agenda e Quba n'asaalira akabbiri empeera Allah zamuwa za muntu akoze umra. Nabwekityo Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam najja n'atuuka mu Madina.
wali wazibu nnyo e Madina era nga okutuukawo nga muli empewo nyingi muli emisujja era abamu bwe baatuukamu ne balabanga akanyigo kangi babawogganira abantu bangi ne basalawo bo bafulume. Nabbi sallam n'abagamba wal madinatu khayrun lakum law kanu ya'lamun. Mwabagala okusenguka Madina yasinga obulungi gye muli senga mubadde mukimanyi. Madina yasinga obulungi gye bali senga babadde bakimanyi. Era ne basalawo abamu ne basigala. Abamu bali badduka bamanyidde obulamu bwa VIP, bamanyidde obulamu bw'obutabaleekanira, bamanyidde obulamu bw'emuyenga, bamanyidde obulamu bw'okubeerawo nga teri akuwogganira. Nabbi sallam n'abagamba wal madinatu khayrun lakum. Madina yasinga obulungi gye bali, yasinga obulungi gye bali. Wal madinatu khayrun lahum. Madina yasinga obulungi gye bali law kanu ya'lamun senga babadde bakimanyi. Nabwesto bagabanga bibitibwa abampuliriza ku radio yaffe ennungi Radio Pal e Uganda. Kibuga kino Nabbi sallam yakisabira omukisa. Chobola abali bakivaamu yabagamba nti mmwe mwagala okuvaamu senga babadde bakimanyi kozi simanya abaana bawugana simanya ebbugumu simanya omusana mungi omusujja gutukwata tunalwala endwadde yono kati fenga b'otumanyi. Nabbi n'agamba bano baagala kusenguka kudduka Madina wal madinatu khayrun lahum law kanu ya'lamun. Madina yasinga obulungi gye bali bonna senga babadde bakimanyi. Madina yasinga obulungi gye bali. So baganda bange ebitiibwa abampuliriza negala bakubiriza mu bintu byo banga osaba Gatonda saba Allah genda mu nsi bweti oba mu ggwanga bweriti oba mu kitundu bwekiti soko osabe Allah akuleeteka mu bibuga ebisinga. Ng'omanyi okubeera mu kibuga Qur'ani mwe yakira ku bibuga ebibiri Qur'ani yakira Makka oba Madina. Kyole sura zetu soma ziriko Makkiya ne Madaniya. Kanobeera nga oli mu kibuga ekyakira mu Qur'ani yekitiibwa nga gwani Allah gwasasidde nga gwani ajja wano ne bwe ngamba tukutolera Nabbi salam tekineetagisa kumala dakiika 2 okujjako nga ntuuse we yazikibwa ne mutolera nti assalamu alayka ya Rasulallah na Abubakar ali awo assalamu alayka ya Abubakar assalamu alayka ya Umar era we bali awo mu babu salam okuva wano na wano awo wennyini mu compound abaye nojja wano noziikako mulimbo Nabbi sallallahu alayhi wasallam gye yagula jibaita Baqi' el-Gharqad. Abaye bino ebigambo omuntu azzeeko wano n'atuukako mu Baqi' kimuwa amaanyi okwongera okuwayambako mu kugula limbo eri Uganda. Era mbasaba campaign eyo mugyegatteko ey'okubeera nga tugula limbo wano buli swala hatta wano tarawiya ya sawa 3 ez'ekiro tarawiya ya sawa 3 ez'ekiro naye era bwe musaalako era akozi tusalira aka 10 bw'ogattako ne witiri era aka 3 zera aka 13 naye wane Madina bwe basalaira akanga mukaaga ogenda okulaba as-salatu ala al-amwat yarhamukumullah ene swala kati y'abafu nga tusaliramu n'abafu akaseera ngera batwalanga baziika wano mulimbo n'erimbo yani yagigula Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Ekigambo kye tusoma kyokka baganda bange nga tutuuse ku limbo nga tugenze otola salamu kikumalira okutegeera nti naawe essaawa yonna ogenda ngenda assalamu alaykum ahlal qubur emirembe gibeere gye muli abali mu ntaana minal mu'minina wal muslimina abasiraamu n'abakkiriza mwenna wa inna insha Allah bikum lalahiqun. Allah bw'anaaba asiimye naffe tujja nas'alullaha lana wa lakum al-afiya. Allah abataase naffe atutaase ffe mbiriri abagenda okubeeranga mu abali mu kinnya naffe abagenda okubeeranga tujja. So baganda bange wano waliwo limbo nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagigulira ummatu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam n'agibagulira okubeeranga baziikamu abantu baabwe. So baganda bange bibitiibwa jagala bakubiriza okukozesa omukisa guno okubeeranga ennaku zino tuzikozesa nnyo era musomo gwaffe gugamba fadl ashir al-awakhir min Ramadan obulungi obuli mu nnaku zino 10 ezisembayo ennaku zetuyingira nnaku zetugendamu omwezi guno ogwa Ramadan. Muganda wange njagala ompulirize nnyo oweereddwayo omukisa omulala oweereddwayo omukisa omulala ogusobola okubeera nga gwongera ku birungi byo mu mwezi guno ogwa Ramadan. Oweereddwayo second chance okulaba nga oyongera ku birungi mu mwezi guno ogwa Ramadan. That's why abagezigezi abalinamu ku ssente omwezi guno ogwa Ramadan bwe gutuuka ennaku zino zibasanga Madina na Makka. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yalaga nti umura omuntu gyakola nga bano betwaleese mu mwezi gwa Ramadan, umura omuntu gyakola mwezi gwa Ramadan ne musanga mu bitundu bino ebyekitiibwa we baleetera enniya
bayitawo dhul khulaifa abava Madina waqata li ahli al-Madina dhul khulaifa abantu abava Madina enniya bagiretera dhul khulaifa okuva wano okutuukawo dakika 2 oba otuuseewo woleetera enniya n'ogamba labbaika allahumma umratan labbaika nuyiridde Allah mukama wange okkirize ngenda kukola umra eno nabwe kityo bw'omala okuleeta umra eyo n'okola umra enniya ogirese n'okola umra labbaika ogirese talbiya labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika bw'omala okuleeta enniya baganda bange enniya eyo ekoma ng'olabye ku Kaaba bw'omala okulaba ku Kaaba talbiya eyo ekoma ng'omaze kulaba ku Kaaba bw'omala olaba Kaaba olonga talbiya oba labbaika ekoma ng'osoma edduwa ey'okulaba ku Kaaba baganda bange lwaki omuntu yalizeeko wano omuntu wajja mu bitundu bino ne bw'aba avuddeyo edduwa asigala azifuna kwaba abagenzeeyo anti buli muntu alaba ku Kaaba kimukakatako okusoma edduwa eyo buli muntu alaba ku Kaaba kimukakatako okusoma edduwa eyo duwa egamba etya egamba nti Allahumma zid hadha albayta sharafan wa karaman وزد من شرفه تشريفا وتكريما اللهم أي الله زد هذا البيت يونغر النيومبيو شرفا اتتيوا وكرما نجغرميزا ويونغر نبولي النار أمبولي النيومبيو اتتيوا نوكبيرانغا أجغرميزا era mba mulyaza amaanya nnyo baganda bange bibitiibwa mba mulyaza amaanya nnyo okubeera nga tuli mu kibuga kino eky'omuwendo mu kibuga kino eky'ebbeeyi okubeera nga nsobola okwogera ebigambo bino byonna ne tubiwunzika nga tetufunye edduwa tulina okufunayo edduwa ne tubeera nga tusaba ku dduwa ne tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna abeere nga atusaasira ennaku 10 n'ebirungi byazo mu mwezi guno ogw'ekitiibwa mu mwezi guno ogwa Ramadan ebirungi ebiri mu mwezi guno ogw'ekitiibwa omwezi ogwa Ramadan Nabbi sallallahu atugamba kana rasulu sallallahu alayhi wa sallam yalinga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yuhli al-ashr al-awakhir min shahr Ramadan yalinga ennaku zino azira musa ennaku zino yaziwanga omuwendo yaziwanga obudde bungi hadithi wegamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam ennaku zino 10 ezisembayo zetugenda mbwe zatuukanga yaziwanga obudde obwenjawulo yaziwanga omuwendo yazibeerangako nnyo sallallahu alayhi wa sallam era nabbi sallallahu alayhi wa sallam yalinganga ebiro abifuula emisana ng'ekiro toyinza kutegeera nti emisana ng'ekiro toyinza kutegeera nti kiro ng'ekiro akifuula emisana ng'abeera eva akozesa obudde obwo ng'akitwala nti kaakati Laylatul Qadr yandibanga egenda kuyita era yasibanga ekimyu sallallahu alayhi wa sallam era nga sallallahu alayhi wa sallam yalinganga ennaku ekiro akifuula emisana ng'asibye ekinu era nga ayqadha ahlahu ng'azuukusa abantu be abayi muzuuke mwebereremu abayi muzuuke mwebereremu abayi muzuuke musabe naawe teekawo embeera muganda wange mu nnaku 10 zetuyingire mwezi guno ogwa Ramadan ennaku 10 zetugenda mu mwezi guno ogwa Ramadan teekawo embeera eri famire yo gamba maama Sura maama Juma maama Ibura kaakati akaseera kano obwavu butulumye ke kaseera tusabe abayi programu ya Allah ey'ekitiibwa programu ya Allah ey'omuwendo agikolera mu zino ennaku 10 abayi mwemuli ekiro ekisinga ebiro byonna mwemuli ekiro ekisinga ebiro emyezi 10 Allah kyayogerako nayogerako mu Qur'an atenga Allah tayogera okujjako ku binene Allah takoona okujjako ng'akoona ku binene ekiro kya Laylatul Qadr Allah subhanahu wa ta'ala kyeyasiza mu Qur'an gye tusoma agamba Allah inna anzalnahu fi Laylatil Qadr twassa Qur'an twassa ekitabo kya Allah ekyomuwendo fi Laylatil Qadr nga tukissa mu kiro kya Laylatul Qadr ekiro ekyo kibeerawo ddi mu nnaku eze-10 zetwogerako inna anzalnahu fi laylatin mubaraka nagamba inna anzalnahu fi laylatin mubaraka mu aya endala nagamba twassa Qur'ani mu kiro eky'omukisa ani ateetaaga mukisa anoonya omukisa ennaku 10 zino zizze anoonya omukisa teekawo embeera ng'omubaka bwe yakolanga sallallahu alayhi wa sallam yalamusanga ekiro nga toyinza kutegeera nti ekiro otulo yatuvangako n'abeeranga mu kutendereza Allah ebbanga lyonna nga bwe twagambye tuve mu byokubala munze ninze kiro kya 21 ate nzire mu kya 23 ate era nzire mu kya 25 ate era nzire mu kya 29 nzire mu kya 27 abamu ne tulemera mu kiro kya 21 tuga nti
Allah inzo kuba bano bonna yabalese n'abala kino kisembayo bonna nga bagayadde nze kantegeke 29 abalala ne bagamba nti nedda 27 era Uganda abantu abasinga obungi balooza Lailatul Qadr ya kiro kya 27 abalala ne baswama kya 25 nti gwe lwaki olooza swala ziri 5 era gwe lwaki olooza simanya nabbi bwe yagenda mu ggulu basooka muwa swala 25 ebyo bintu bijjeemu science bijjeemu okugattagatta Allah subhanahu wa ta'ala yali asobola okugamba omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam n'amugamba omubaka wange abantu bagambe kiro kya 21 abantu bagambe kiro kya 27 abantu bagambe kiro kya 29 abantu bagambe kiro kya 23 naye yazirekanga nkalu abantu basobole okubeera nga batendereza Allah okozesa omukisa ogusuuta ku Allah ogumutendereza baganda banga bibitiibwa njagala bakubiriza tukozese ennaku zino tukozese ebiro bino tukozese ennaku ze tugenda mwezi 10 ezisembayo mu mwezi ogwa Ramadan nabwe nabbi sallallahu alaihi wasallam olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yateebakanga kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalinga nabbi sallallahu alaihi wasallam yuhyi yalinga nabbi sallallahu alaihi wasallam ennaku zino ahya layal ngebiro ebyo abiramusa sallallahu alaihi wasallam ebiri mu nnaku ezisembayo mu mwezi ogwa Ramadan era nga nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'asiba ekimyu ng'anywera kati katimbe bya ddala kati si byakusaaga nemabega tebiba byakusaaga naye wano kulaga bwa serious kati bya ddala tulina okubeera nga tukola emirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala. So baganda bange ab'ebitiibwa njagala nsaba tubeere nga tukola era Aisha atunyumiza n'atugamba nti kana nabii sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan bwezatuukanga ennaku 10 ezisembayo mwezi ogwa Ramadan yasibanga ekinyu wa ahya al-layal n'abeeranga ennaku ebira abiramusa wa ayqadha ahlahu era n'abeeranga azukusa n'abantu be nti abaayi baana bange fiiza ava wala mujje tusabe fakana alayhi salatu wassalam eranga yalinga nabbi sallallahu alayhi wasallam ebire bya bimaranga asinza Allah we wa salat nokuberanga asala wa qira'atul qur'ani nokuberanga asoma qur'ani wa du'a nokuberanga asome dua bibino nabbi byakolanga sallam munnaku 10 ezisembayo mu mwezi ogwa Ramadan mu biro 10 ebisembayo mu mwezi ogwa Ramadan ulira muchala Aisha mama wabakkiriza report jatuwa ku nabbi we Muhammad sallam ku nabbi wa Muhammad ku mwami we report jatuwa sallallahu alayhi Aisha kubawe sallallahu alayhi wasallam agamba nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe byatuukanga ebire ebisembayo mu mwezi guno ogwa Ramadani bino wamanga byakolanga nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe byatuukanga ebiro bino wamanga byakolanga yalinga ayimirira ekiro mu tahajjudi n'asaala nnyo sallallahu alayhi wasallam. Kyakubiri nabbi sallallahu alayhi wasallam yalinga asinza Allah ebyenjawulo mujjukira n'ebigere byazimbanga ne bamuza ya Rasulallah Aisha namugamba mwami wange ng'oyimirira nnyo ng'ate Allah yakulalikako ejjana ng'oli mulamu jjana yakuwandiikibwako kyava amugamba gwe tuyagala mbeere mu baddu ba Allah beebaza kitegeeza n'okwebazanga yakugattangako abaye nammwe mukozesa omukisa naffe tukozesa omukisa guno ogwebaza ku mutonzi waffe kozesa omukisa guno nkozesa omukisa ogwo ogwebaza ku mutonzi nawe ogambe nti bismillah nange Allah kamwebazeeko birungi byatukoledde bingi atubeereddewo jenvudde waffe nga muwanvu nga tutobye nga atwagadde Allah subhanahu wa ta'ala jakujje webaze ku Allah mugenti Allah nzani mu Ramadan naku 10 zasembayo seka waffe nkata twali naye ennaku zino 10 taliwo webaze ku Allah yayimiriranga ekiro sallallahu alayhi wasallam nga nabbi sallallahu alayhi wasallam yebaze ku Allah bigere ne bizimba ngo akebaze emeka bameka bafudde abeka wempe seka boru alira agenda kuweza wiki mukabuli Sheikh Kalibobbo yafa Friday olwaleero agenda kuweza wiki mukabuli subhanallah abadde omulamu kati mufu twebaze ku Allah byatukoledde mugenti Allah nkwebaza nzani abali mutakati balina mukisa kusobola kusanga nnaku biro bino 10 bisembayo gwe Allah abikuwadde
osobola okuwanikamu emikono n'osaba Allah, osobola otendereza abalina mu kusente omwaka ogujja tetenkanya ennaku zino 10 zikusange mu kibuga ekyebbeeyi eky'omuwendo, ekibuga Madina, ekibuga Makka, ng'osaba ku Allah. Tunakuŋŋaanya naddala abo waliwo banja abaagala okujja nga tebalina sente, gwe Allah azikuwadde, owooza tolina budde, obudde ono obufunira mu kabuli. N'abajja nabo tebalina budde naye bawaayo okompeyalinga n'ogamba ku dunia n'akhira kyekisinga. Bal tu'thiruna alhayatu dunia, abantu baagadde obulamu bw'edduniya naye nga beerabidde. Bal tu'thiruna alhayata dunia, abantu baagadde obulamu bw'edduniya naye nga beerabidde nti akhiratu khairu wa abqa, akhira bwe bulamu obwaddala obuliri obutaggwaawo. Baganda bange, tukozese omukisa guno, tukozese omukisa guno tusabe Allah, tukozese omukisa guno tusaale, tukozese omukisa guno tusaddaake, tukozese omukisa guno naffe ebiro bino tubiteekeko amaanyi ag'enjawulo. Alina ensonga ze lwaki Allah suura namba ng'eyogera mu nnaku zino 10 mu kiro kye tugenda okubala ffenna ekya Laylatul Qadr. Butya ekiro ekyo Allah nakusaasira nga kikusanze Makkatul Mukarrama. Laba ekiro bwe kikusanga Qur'an gye yakkira, ate ng'era yakkiramu ekyo ekiro. Laba ekiro bwe kikusanga mu kibuga Qur'an mwe yakkira, mu kibuga Qur'ani mwe yakkira. Laba ekiro we kikusanga mu kibuga Nabiyuna Muhammad mwe yazaalibwa. Laba ekiro we kikusanga mu kibuga omuli ennyumba ya Allah Kaaba. Laba ekiro we kikusanga mu kibuga omwabeeranga abalongoofu. Laba ekiro we kikusanga mu kibuga mw'osaalira eswaleemu, Allah n'akuwa eswaleemu 10,000. Laba ekiro we kikusanga mu kibuga eky'omukisa. Inna awwala baytin wudi'a linnaas lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim walillahi 'ala an-nasi hajjul bayt. Allah bwagamba inna awwala baytin wudi'a linnas lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Allah agambye nyumba eyasokoterwa w'abantu yeye eri mu kikko, mu kiwonvu, mu kikko al mubaraka eky'omukisa. Laba Qur'an ey'omukisa bweka mu kiro eky'omukisa, neka mu kifo eky'omukisa, ngeka mu nnaku ez'omukisa, nga naawe ekifo ekyo ogenda kusabirawo omukisa. Abaayi tulwane Qur'an kitabo kya mukisa. Qur'an kitabu mubaraka, kitabu kya mukisa. Laba ekitabo ekikka, naawe Uganda gyoli muganda wange, naawe Amerika gyoli, naawe Dubai gyoli, naawe Canada gyoli, osobolera ddala okukozesa omukisa guno mu kibuga eky'omuwendo n'osabiramu Allah subhanahu wa ta'ala byewali etaaze, n'ogamba Allah mukama wange nkusaba nange nteeraawo embeera ey'enjawulo, nange sumulula. Muganda wange nsaba okozese ennaku zine 10, nsaba okozese ennaku ze tuyingire 10, ogambe nti operation bwavu weeraba, operation bujemu weeraba, operation baana bange basomeko obulungi, operation nange mbeereko n'imani, operation nange ngendeko Makka, operation nange nvuge ku mmotoka, byonna kubanga Allah abirina. Ate atugambye ayina ensonga lwaki yateerawo season eno. Tusabiremu bye twagala, gweremerako ogambe nti ennaku 10 zonna ngenda kusaba Allah mpe imani, ngenda kusaba Allah mpe dini, ngenda kusaba Allah nkumire ku dini ye. Ogambe nti kati Allah ngenda kusaba Allah nange anteekeko mu bantu abalinamu ku ssente, obulamu bunyumange olinamu ku ssente, nange ngenda kusaba Allah nzigulirewo. Nawe Allah bwakugulirawo tonyumirwa kuva mu bulamu buno bwansi nga naawe ozimbye ku muzikiti nga gw'omuntu, ng'ozimbye ku muzikiti nga gw'omuntu, nga bagamba eyo masjidi eyagizimba ye Kalanzi Ibrahim ku ssente ze. Sigamba nti oba bamusonderako, sigamba nti oba gundi yaleeta ne gundi n'aleeta, ku ssente zo nga naawe kisobokera ddala. Wallahi tukozese omukisa guno tusabe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam zino ennaku yazikozesanga nnyo ng'asaba sallallahu alaihi wasallam, yaziwangayo. Era mu kaseera kano njagala tusooke tufune ku dduwa ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atusaasira, naffe abeere nga atugulirawo. Ennaku zino Allah yazoogerako n'atugamba nti inna anzalnahu fi laylatil qadr, twassa Qur'an mu kiro kya Laylatul Qadr. Ennaku ze tugendamu, wama adraka ma Laylatul Qadr, kyekiyinza okumanyisa ekiro kya Laylatul Qadr. N'agamba Allah Laylatul Qadr khairu min alfi shahr, ekiro ekyo Laylatul Qadr kisinga emyezi 1000. Laylatul Qadr khairu min alfi shahr, ekiro ekyo kisinga emyezi 1000. N'agamba Allah tanazzalu almalaikatu warruhu fiha, Allah saba malaika bonna mu kiro ekyo, warruhu fiha nga ne Jibuliru kwali. Butya Allah bwaleeta malaika Jibuliru ng'ekusanze mu kibuga Makka, ng'ekusanze mu kibuga Makka, oli mu ibada, oli mu kusaba Allah. Allahu akbar. Laylatul Qadr khairu min alfi shahr, Laylatul Qadr esinga emyezi 1000. Tanazzalu almalaikatu warruhu fiha, Allah saba malaika nga ne Jibuliru kwali, biidhni rabbihim min kulli amr, ng'abaayi bali ku biragiro bya wakitiibwa Allah, bali ku biragiro bya Mukama
mwabwe Allah salamun mirembe ani atajagala salamun mirembe abayo olwaleero eno gye tuli buli wowulira basabira be Gaza basabira be Palestine basabira Masjid Aqsa lwaki gye bali tebalina mirembe bali mu dduka abayi malaika ne zijjanga mirembe salamun 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 hiya hatta matla'i al-fajr abayi nga bakwagaliza mirembe abakwagaliza mirembe na bwekityo tuwanike emikono tulajanire ku mutonzi waffe tulajanire ku mutonzi waffe eri bonna abakola emirimu gye eri bonna abeerekereza nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna abeerenga atutaasa abayi muddemu amina. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. أي الله nsaba baddu baleeteko mu kifo kino baleeteko mu Madinatul Munawwara basalireko mu rawdatun min riyadil janna abatajjangayo nsaba Allah baleete abaali bazze Allah bakomyewo basabira Allah ateeke baraka byonna bye mukola basabira Allah basitula amadaala basabira Allah ateeke obutebenkevu mu ggwanga lyaffe nsaba Allah gy'obwavu n'ekonomi mu ggwanga lyaffe nsaba Allah ffenna abeere nga atusumululira atajjangako mu kifo kino Allah akuleete nsaba Allah mwenna abajjanjabe nsaba Allah mwenna abataase nsaba Allah mwenna abasitula amadaala nsaba Allah mwenna abawambaatira abaliisa abanywese abambaze nga Allah ebbanga lyonna nsaba Allah ateeke okusaasira n'emirembe eri omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam nsaba Allah abawe emikono emifunyi mikono gye muwanise mu bbanga Allah agifuule emifunyi nsaba Allah asumulule bawuliriza abafu abalidio yaffe paal nsaba Allah mwenna bannayuganda yonna gye muli daruso eno gye basanze Allah mwenna abaggulirewo ayi Allah baleeteko mu kibuga Madina ayi Allah baleeteko mu kibuga Madina nsaba Allah baleeteko Madina nsaba Allah baleeteko Madina ay Allah baleeteko Madina ay Allah baleeteko Madina mu kibuga eky'omukisa ekibuga omuli omubiri ogusinga emibiri gyonna mu nsi yonna nsaba Allah baleeteko Madina ay Allah baleeteko Madina ay Allah baleeteko Madina ay Allah baleeteko Madina saba Allah baleeteko Madina basabira Allah baleeteko Madina basabira Allah baleeteko Madina mulabe ku ffe ebyenjawulo ebiri mu kibuga kino Madina ebyongera okunyweza eddiini yammwe nsaba Allah baleeteko Madina mulabe ku lusozi lwa Uhudi lwetwogerako nabbi lwayogerako ebbanga lyonna omuntu asaalidde empeera zaafuna nsaba Allah baleeteko Madina musalireko mu rawdatun min riyadil janna mu nnimiro z'omujjana ekifo mu bifo by'omujjana nabbi kyayogerako nti ma bayina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil janna ennyumba yange ne mimbari yange akafaako wakati waako rawdatun min riyadil janna kafo mu bifo by'omujjana nsaba Allah baleeteko Madina mulabe entalo we zaalinga ez'abaddu abaataasa eddiini nsaba Allah baleeteko Madina Allah batwaleko Makka musalireko ewasalira abalongoofu mulabe ku nnyumba eyazimbibwa nabbi mulabe ku nnyumba eyazimbibwa bannabbi mulabe ku maqaamu Ibrahimu alayhi salaamu yayimirira ng'akola emirimu Allah gy'amutumye Allah atwaleko mu Safa ne Marwa nsaba Allah abaggulirewo nsaba Allah atutaase ayi Allah saba oteeka okwakayakana mu mayumba gaffe teeka okwakayakana mu mitima gyaffe tutaase endwadde z'omutima nsaba Allah otuwe emmaali nsaba Allah otuwe emmaali nga ya halaali Allah tusaba otutebesa ekiro kya Laylatul Qadr abayi nsaba Allah tutebese ekiro kya Laylatul Qadr ay Allah tutebese ekiro kya Laylatul Qadr ay Allah tutebese ekiro kya Laylatul Qadr Allah tuwa amaanyi mu kuteba ekiro kya Laylatul Qadr otuweddu wezi nayanukulwa mu kiro ekyo Allah tuweddu wezi nayanukulwa mu kiro ekyo Allah embeera tunyigidde ebbanga saba Allah otubbulule mu kiro kya Laylatul Qadr tanazzalu almalaikatu warruhu fiha Allah ekiro kyo sizamba malaika ne jibulirunga kwali saba Allah ffenna obeere ng'oggulawo tutebese ekiro ekyo Allah otuwe ebirungi ebiri mu nnaku 10 ez'omwezi gwa Ramadan tutebese ennaku 10 eziri mu biro by'ebiro 10 ebisembeyo mu mwezi gwa Ramadan otuggulirewo Allah tusumululire Allah tutebese ekiro ekyo Allah ekiro ekyakkiramu ekitabo ekya Qur'an ekiro eky'omukisa tutebese ekiro ekyo Allah tuteeke mu baddu Allah bawanike emikono mu kiro ekyo n'otwanukula tuteeke mu baddu Allah basaba otusonyiwe n'otusonyiwa tuteeke mu baddu Allah bakwebaza n'otwongera saba Allah obeere ng'otutaasa tutaaseeko abalabe abataagaliza ab'ensaalwa abenge Allah osumulule otuwe barakaati nafa
nafahat khairat ay Allah berengo tuwa baraka Allah bapangisa mufe tuwamaka gaffe abatambula ebigere mufe Allah tuwe byebagalwa ay Allah batazimba ngo bwama yumba gaabwe ay Allah bakyakozesebwa bawe nabo bekozese Allah n'emirimu gyabwe otuwe baraka eziri mu bibuga bino ebyomuwendo tugulirewo Allah osumulule barakati nafahat khairat Allah edduwa z'ebifo bino zankizo edduwa z'ebifo bino Allah zankizo Allah wateeka omukisa mu kibuga kino Madina wateeka omukisa Allah mu kibuga kino Madina kyovola bano omuntu afiiriddewo ne bamuziikamu ogenda kumwolereza yawmal qiyama saba Allah obeerenga otuleetako mu kibuga kino abatajjanga abajjanga Allah bakomyewo oyanukule abantu baffe bonna abasaliddeko mu rawudu olwaleero Allah ffenna twanukule Allah ffenna tutaase Allah ffenna tugulirewo Allah tuwambaatire tumalire ensonga zaffe zonna ya rabbana hadha ad-du'a wa minka al-ijaba Allah ffe tukusabye okwanuka kuli gy'oli taqabbal minna Allah yanukula birahmatika ya arhamar rahimin ya ni'mal mawla wa ya ni'man nasir ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir la hawla wala quwwata illa billah wala hawla wala quwwata illa billah wala hawla wala quwwata illa billah Allah tusabira abaddu baganda baffe bakitaffe mikwano gyaffe Allah bewajjula bali wansi mu ttaka Allah sonyiwa bamaseeka baffe Allah sonyiwa bamaseeka baffe Allah saasira bamaseeka baffe abafiira ku mulimu gw'okuweereza Allah basaasire Allah bawejjana Allah gaziye entaana zaabwe bye bakola ebirungi Allah bawe ebirungi bye bakusobyanga ngabaddu Allah gwayina ekise kyabutikira obusungu baddiremu saba Allah fena tusonyiwe saba Allah fena tusonyiwe Allah fena tusonyiwe Allah fena tusonyiwe Allah fena tumalire saba Allah yanukule duwa z'abantu baffe saba Allah oteeka okusaasira ne barakati mu kibuga kino oyongere ekibuga kino kitukuumira eri abalabe Allah abatakyagala abatakyagaliza saba Allah fena abatajjanga wano Allah otuleete birahmatika ya arhamar rahimin ay Allah abaddu babakola emirimu gyo ng'okugula limbo ng'okuzimba emizikiti ng'okulabirira abeetaavu ng'okuyamba mulekwa Allah mwenna batase birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amin 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 njagala ponzike nasaba baganda bange mwenna abali eyo bakola omulimu guno Allah mwenna abasiime Allah mwenna abamalire nsaba Allah mwenna Allah abalete mu kifo kino ekyomuwendo mubeereko mu bantu nammwe abajjako mu kibuga kino ekyebbeeyi ekibuga kino Madina ekibuga Nabbi sallam kyayogerako ebigambo ebiyitirivu obulungi so kibuga kino kirimu baraka Nabbi yakisabira kisinge ne Makka baraka sallallahu alayhi wa sallam so baganda bange abebitiibwa al-a'mal mustajab emirimu gyanukulwa n'edduwa zanukulwa mu nnaku zino 10 ze tugendamu mwezi ogwa Ramadan Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatukubiriza nnyo kozesa ennaku zino 10 insha Allah subhanahu al-i'tikaf byetulina okubeera nga twekwatako tulina okuba nga twekwatako bannaye itikafu kitegeeza ki okubeera nga owaayo obudde ng'obudde obwo bwakubeera nga oyogera ku Allah eduniya n'osooka ogita n'obeera ku Allah subhanahu wa ta'ala n'obeera mu kusaala n'obeera mu kusaddaaka n'obeera mu ganga oli mu mirimu gya kusoma ku Qur'an ng'oli mu itikafu ng'oli ku Allah subhanahu wa ta'ala obudde bwonna n'obuwaayo wa afdalul awqat al-i'tikafu fi 10 al-awakhir min shahr Ramadan ng'era obudde obusinga obulungi bwe budde omuntu bwawaayo mu nnaku 10 ezisembayo n'aziwaayo ng'ennaku ezo agenda Nabbi sallallahu alayhi wa sallam 10 yaziwangayo n'agamba zino ennaku nziwaddeyo kubeera nga ndi mu itikafu nga ndi mu muzikiti nga njogera ku Allah funayo akaddeko kaweeyo gaye kana akadde kawadde Allah wange so okuwaayo akadde ako mu nnaku zino 10 ezisembayo qiyamul layl abaye okuyimirirako ekiro mu qiyamul layl oba mu tahajjud netubeera nga tusaba sallallahu alayhi wasallam nga bwatukubiriza era wakati kana sallallahu alayhi wasallam yalinga Nabbi sallam akubiriza basahaba be ala qiyamul layl okuyimirirako ekiro mu nnaku zino 10 ezisembayo ekirala qira'atul Qur'an okubeera nga tuyitiriza nnyo okusoma Qur'an mu mwezi Qur'ani muyakira tuli mu nnaku zetugendamu zennaku sallallahu alayhi wasallam ennaku ezo Qur'ani muyagisiza amin Allah muyassiza Qur'an kati laba ennaku Qur'ani muyakira ate ng'oli mu kusomayo tolaba nti bakyanjawulo so ennaku ezo Qur'ani engeri giyakira mwezi ennaku era weeweeyo obeere ng'ogisoma mu nnaku zaayo muyakira nga Allah bwagamba twagissa mu kiro ekyo programu ya Allah ey'omwaka yonna agikola mwezi nnaku programu y'omwaka Allah agikolera mwezi nnaku ennaku ezo 10 ezisembayo mu Ramadan zino zetugendamu abaye programu y'omwaka Allah mwagikolera abanaafa abanagaggawala abanayavuwala kati lwaki tosaba Allah programu eyo Allah n'agikola ng'ekufevalinga
laba Allah wakola program mulimu abagenda okuva mu bwavu olubeerera lwonna nga tebagenda kuddamu kwavuwala mulimu ate abagenda okwavuwala mulimu Allah bagenda okola program nga yakuva mu bupangisa Allah yamanyi obuvuddemu otya waliwo Allah bagenda okuwobwe nga program kati olaba otya nga program eyo ekusanze naawe oli mu kusaba Allah kugamba berenga bikufevalinga al-iktharu min as-sadaqa wa zaka abaye tuyitirize nnyo mu nnaku zino 10 okubeera nga tuyitiriza nnyo okusaddaka n'okuwa zaka abalina okuwa zaka mugiwe n'abalina okukola saddaka abaye limbo tugigule era ndoza nja kusaba muganda wange Sozi abantu enamba e Uganda bazibawe bagule limbo yaffe ey'obusiraamu addu'a okuyitiriza nnyo okubeera nga tusoma amaduwa mu nnaku zino 10 kubanga zankizo nnyo Nabi sallam yazikozesanga nnyo mu kubeera nga asabiramu Allah subhanahu wa ta'ala adh-dhikru wat-tahlil okuyitiriza adhikari n'okuyitiriza ogamba ekigambo la ilaha illa Allah dhikr adhikari ezenjawulo subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah okuyitiriza nnyo okukola adhikari ezo ezenjawulo saba Allah fenna tukume saba Allah fenna tugulirewo saba Allah fenatuwe baraka ezili mu nnaku zino 10 ezili mwezi guno ogwa Ramadan baganda bange bitibwa era ntono mukisa guno bategeeza nti abantu baffe abamakamu batambudde bulungi era olwaleero abaami babadde mu rawda jo kusawa 9 ogwekiro mu tahajjud ate abakyala bakedde kujengera olwaleero alhamdulillahi rabbil alamin saba Allah fenna atuleeteko mu bibuga bino ebyebbeeyi Allah atuleeteko mu bibuga bino Maqam Travels ejja kuddamu okutambula mwezi ogwa August so sobola okubeera nga otunoonyaako tambuleko fenna insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah atukuume Allah atumalire Allah fenna abeere nga atutaasa wala hadha mbadde ne Alhaj Ibrahim Kalanzi ku kamera ate nebaza baganda wange abapal mwebala kubeera nga mwekuumira ku Aprils pale yagala mawulire gocha buli sawa mawulire gocha kati ekiri e Madina era ekiri e Madina olwalire enkuba yatonye ekiro ku sawa 10 atera ne kumachezzeemu obwedde otugendo sale Jumao ng'enkuba etonya ate ngo omusana twagenze okujjanga mungi ne Allah yalabya abasibi binaga nti abasibi bange banaafa enkalamata kamba tonyesize ku nkuba insha Allah tona kulwencha tujja kuba tuyingira ekibuga Makka ennaku 10 zonna twagala tubeerenga tuzimala Makka insha Allah subhanahu wa ta'ala atera abana Uganda enyonyi tuli ku chata twachatalinze enyonyi butuna insha Allah tumaliriza ekiro kya 29 abalamazi baffe Idi bonna bagenda gisalira waabwe Uganda era nga nze Idi nja gisaza ku masjidi Mbogo muzikiti gwa Fogo gwe wambogo omunene gwe tuzimba abaagala okusala naffe tujja kusaliraawo n'abalamazi bonna n'abakunze ne bageye mujje muwe ku bantu amaduwa mujja kuba mucha neza muzamunga temunnamuumuza mujje tusalire ku masjidi Mbogo onaku lwa Idi ne Pale FM muzindale jjajji tunuza ku masjidi Mbogo insha Allah subhanahu wa ta'ala tujja kubanga mune program ya kubeera nga tuyambako mugula limbo ngero lwalero ku machanjagala mubeeko insha Allah tujja basubira amanamba limbo tujigule gwe basiramu bazikibwemu barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.